Oh my God, I love working with a team erina energy. Oshitegera mu studio mbera mu wanozeka obonda ndi munze kane munange banzi juvu. Kati nawo waneno Queen Dancer, taba Queen Dancer. King Dancer omkulu Ivan K. Siamla ku dance anange. Program chili chitya kwe tuliwe gwe nyingido na ye mwana mlenzi, achali mulenzi. Ye mwami, ye muyimbi. Kankozesa ekyo kiremo tyoboledde embe ly'omuntu enyinza omuyita omulenzi nyinza omuyita omusajja nyinza omuyita omwami gundi ate nga nyonoonye bwonoonyo bwekitegeera naye omukulu Nince Henry mulina essaawa eno wenjogerera mwana mulenzi gwe nyingiddewo naye mukana kaseera n'akayimba kakankomezaawo mu kano akaseera tulabeko Nince Henry emabegakaawo nga zeetaba mu mboozi ez'ebintu ebyenjawulo avuddeko ng'akomentinga ku bintu ebyenjawulo emabegakaawo ebize bibeerawo ebihappeninga mu music industry twamulabako ku nsonga ez'abayimbi bangi nnyo ebize bibeerawo tumulabyeko ku nsonga eza Eddie Kenzo Born in Africa bingi ebibaddewo nga zaakomentinga ng'akozesa nnyo emikutu gye ejja social media ku mulundi guno twamulabyeko anti bawanyisiganyaamu kaawo ne Epas n'amugamba gundi naye Nince Henry walimbamu Epas okugamba nti no takyayimba akaaba bukaabi walimbamu omusajja ayimba Gunova ino gamba mbwe era takyayimba akaba bukaabi n'abalala ne bakugamba nti nawe Nince Henry wandibadde obivaako ebyo n'otuwa music olyawo oyogera bwogezi bingi ebize bibeerawo naye ku mulundi guno tumufunye era bw'atyo n'atugamba ku nsonga ya management ye empya ebigambo bino sandyagadde byeyogerera kati sobe tufune ku bigambo bya Nince Henry ono nga ye abitwebulirira ate oluvannyuma nzije tovaako. Yo, what's up, my people? This is Nince Henry, the Cullinan. Yeah. Thank you. I want to thank all my fans. Thank you for the continuation of your support all those years. Now, I have to welcome you to our new management. You understand, this is going to be an interdependent journey, and I'm so excited. I have to tell you that it's very, very good. It's actually better than anything else. If you are readers, you know what it means when they say that the whole is greater than the sum of its parts. So let's go together. Let's have a synergistic journey with Kama Ivan management. I want you to ignore all the negative opinions and all those. You should always expect those. But man, let's go. Kama Ivan, let's go. Alangiridde management empya ne Kama Ivan tulabyewo Kama Ivan ng'akozeko n'abayimbi ab'enjawulo twalabako Kama Ivan ng'akozeko ne Fix Maker ne bitatambula ne tumulaba ng'akozeko ko n'omukulu Palaso ne bitatambula oba nkyogera bulala okay ne batakwatagana ne baawukana yensonga ndowooza gye nyinza okuba nga ntereeza naye ku mulundi guno ate bw'atyo Nince Henry azze n'alangirira era ye n'atutegeeza nga bulaba ekiwandiiko ekyo bwe kikugamba nti agenda mu management empya era gyakwataganye nayo essaawa eno eya Kama Ivan so tulindiridde tulabe oba wanaabaawo ddala enjawulo omanyi kyensinga nze okutegeera nti omuntu buli lwagamba nti nfunye management empya tusuubira ekisinga ku kyabadde ng'abadde bw'omu oba ng'abadde addukanya ebintu by'abadde addukanya mu bantu oba ttiimu yonna gy'abadde nayo so tukwagaliza birungi byerere omukulu Nince Henry katusuubire omuziki ku luno ogugenda kweyongera you are writer ate nga oli muyimbi musufu nnyo ne mu kuwandika tukunozezzaako nga owandika bulungi so tusuubira birungi byerere ne Kama Ivan naawe tukwagaliza buwanguzi era katusuubire nti mu butuufu ekinaavaayo kinaaba kisinga ku kya bulijjo kyetuze tulaba era tusuubira nti ate enkwatagana yammwe ku luno tewaayitewo mwezi gumu oba myezi ebiri sinakindi mwaka gumu ate bagambe nti biganye oba mwawukanye kubanga bambi katusabe kireme kubeera tubaagaliza birungi byokka mwana mulenzi Nince Henry bw'atyo batugambye kale eyo bwentyo nga mbajjayo tukyali mu program kiri kitya Monday to Friday zibeera saa 8 ez'omutuntu dana nawe tanzige mannya gange era bw'ondabako bw'oti nga